tonna kidda sayimo kunnyonnyola kiki ekyabadde ye yafunye ku tulo tonna tufunye kuba waliwo n'ebijja ebirala binene mulimu abagala okukozesa embeera eno okunjawula ne boyi wange Prince nti boy gw'oludde okulaba n'osanyuka bw'oti ye yabadde alowooza nti abuuza na gundi tikya kipopo yayagala omubuuza aga Katonda okusinziira kuba muli okunjulya we baŋŋambye ne baŋŋamba we baŋŋambye ne ŋŋamba bwekityo bwe kiri ne kaakati olwa ambitions z'ebyobufuzi n'abantu abamu bali mu kukozesa mbeera eno kulaga nti tokkirizibwa kuyingira wali mbeera eno naye bagenda kubeera surprised anaddala olwaleero bagenda kubeera surprised nnyo but wali kisobola kutuseparatinga na musajja waffe Prince kati katukubuuza ekibuuzo anawo video wenda babukuweereza nga naffe babutuweereza gwe wafunyeeko communication yonna okuva wa principal okulaga nti oba muganda wange saakigenderedde communications nyingi ekitakkirizibwa olumu nakusharinga kubanga ekituufu kiri nti abantu baffe abatulaba bwe yeerabye aka video bo bakitutte nti sayimo bakuzalaye era sayimo tolina kyotugamba okitegeera soka kyetuvudde tukubuuza nti wafunyeyo communication Dr. Kwefu ogamba otya Dr. Kwefu ne Alpha Times yangande semwanga bisomaka birabe Alpha Times nayo tukutumiddeko yangande story no munagikola semwanga kyenalabye gemanyi gennina kubate wali ayogera ku shobuli omwe ayogera ku Simon Prince wadde takulaba Prince wadde amanyi ndi kipopo ate nekira mu protocol ekajambo yakakubye ne mu protocol nga womanyi abantu abamu tukyali excited ku principal w'endongo Bobi Wine w'endongo ti omulabo obo oyagala okole ki naye abantu bwe batyo bwajja aba ku protocol obo omulaba yakoze bwati tomugwamu bwotyo okitegere kale yakoze adde ategeeza akuba kajambo nalabenga agamba wala nzirabye era ndoza kyo kijja kutokota okisegedde kati abalala bonna bagezaako okuteekawo embeera batwawule ne principal tekisoboka tewali buzibu era tekisobokerako ddala principal tumusabeyo meeting kati tukakase tewali buzibu oyagala kwegatta naye otuba tukwegata ku kyenyanja kyaffe